ABAKKOLINSO ekyokubiri essula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Abaagalwa nga bwe tulina ebisuubizo ebyo, twenaazengako obugwagwa bwonna obw'omubiri n'obw'omwoyo nga tutuukiriza obutuukirivu mu kutya Katonda. Mutubikkulire emitima gyammwe, tetwonoonanga muntu yenna, tetuguliriranga muntu yenna, tetulyazaamaanyanga muntu yenna. Soogedde kubanenya, kubanga nayogedde dda nga muli mu mitima gyammwe okufiira awamu nammwe okubeera abalamu awamu nammwe. Njogera n'obuvumu bungi gye muli, neenyumiririza nnyo ku lwammwe, njijjudde nnyo essanyu, nsukiridde okujaguza mu bibonoobono byaffe byonna. Kubanga era bwe twajja mu Makedoni, omubiri gwaffe ne gutalaba kuwummula n'akatono, naye ne tubonaabona eruuyi n'eruuyi. Ebweru yaliyo entalo, munda mwalimu okutya. Naye asanyusa abasobeddwa ye Katonda, n'atusanyusa ffe olw'okujja kwa Tito. So si lwa kujja kwe kwokka, era naye n'okusanyusibwa kwe mwamusanyusa, bwe yatubulira okwegomba kwammwe, okunakuwala kwammwe, okunyiikira kwammwe ku lwange, nange kye nava neeyongera okusanyuka, kubanga newankubadde nga naba nakuwaza n'ebbaluwa yange, sejjusa, newankubadde nga mmala okwejjusa, kubanga ndabye ng'ebbaluwa eno yaba nakuwaza, newankubadde yaba nakuwaza akaseera. Kaakano nsanyuse, sisanyuse kubanga mwana kuwazibwa, naye kubanga mwana kuwala olw'okwenenya ne mwenenya, kubanga mwana kuwala eri Katonda, muleme okufiirwa mu kigambo kyonna ku bwaffe. Kubanga olw'okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya n'obulokozi obutejjusibwa, naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Kubanga laba, okunakuwala okw'eri Katonda nga kwabaleetera okufuba okungi, era n'okuwoza ensonga yammwe, era n'okusunguwala, era n'okutya, era n'okwegomba, era n'okunyiikira, era n'okunakuwala eggwanga. Mu byonna mwetegeeza nga muli balongoofu mu kigambo ekyo. Kale newankubadde nga nabawandiikira, saabawandiikira ku lw'oyo eyakola obubi, newankubadde ku lw'oyo eyakola obubi, wabula okunyiikira kwammwe ku lwaffe kulyoke kulabisibwa eri mmwe mu maaso ga Katonda. Kyetwava tusanyusibwa, ne mu kusanyusibwa kwaffe, ne tweyongera nnyo okusanyuka olw'essanyu lya Tito, kubanga mmwe mwenna mwawummuza omwoyo gwe. Kuba nga neenyumiririza mu kigambo kyonna ku lwammwe eri oyo, saakwatibwa nsonyi, naye nga bwe twatambulira mu byonna mu mazima, era bwe kutyo n'okwenyumiririza kwaffe eri Tito kwali kwa mazima. N'okwagala kwe okw'omunda kweyongera nnyo nnyini okubeera gye muli, ng'ajjukira okugonda kwammwe mwenna, bwe mwamusembeza n'okutya n'okukankana. Nsanyuse Katonda mu byonna nnina obwesige mu mmwe.